wetandike okuyimba 2.5 yali mutototo ne kati akulidde ddala musajja mukulu kati mu weekend tebyamutambudde bulungi nnyo olw'ensonga nti muzeewe yamufaako abajjukira omukulu bamuyita Kibaale Robert lwakuba mu ndongo babadde basinga kumanya nti Mulasi yabadde taata w'abasinga era ndowooza jjo lw'abalamu bwe basobodde okuba tebategeera nti Mulasi si taata wa Ricardo Omuto. Gye buvuddeko Mulasi yavaayo ng'asika omugwa ne mwana mulenzi ono. Ricardo Omuto yavaayo ng'alina ebigambo by'agamba nti Mulasi tamuwadde ssente nti amubanja okuva yatandika okuba ate ng'ayimba naye ambanja $50,000. Ulira okuva natandika okuyimba nga nina emyaka 5 nebbanga lyenkoledde naye sente zirabika zisoba ne $5,000,000 zemmanja. Sente nnyingi nnyo, booking zajjanga nnyingi nnyo. Abantu mwenna mukimanyi Ricardo Omuto oyo mwana abadde ng'akuba ebivulu wano e Kampala. Mu butuufu kino kankyogerere wano okuswaza stand Mulasi tampeererangako okusula nga tukola naye bwe tuba tugenze ku shows empoziko ne tudde uwe naye sinti okunsuza nti nno yansuza kubanze nkulidde nakolongo wa mukadde maama. Okitegedde yo Ricardo Omuto nno yembeere yaliwo ng'embeera etambula bwetyo kati omukulu Ricardo Omuto weekend tebyamutambudde bulungi. Muzeewe bamuyita Kibaale Robert omukulu ono yamufuddeko agamba okutegeezezaako era nteekateeka ali agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya nga 21 eside ze yejjinja kukuba eridda side ze kamuli ejo alina okuba ate ng'aziikibwa kati mu nteekateeka mu weekend mwennyini omukulu ono Ricardo yabadde yekwataganye n'abooluganda bonna yabadde mu emmotoka yabadde namba waliwo emmotoka yabadde short paddle enamba gye yabaddemu nesobola okuba ate nga yamulemeredde ndowooza yadde ku pressure nesobola okuba ate nga yagikubyewo bubi nnyo yabadde USZ 8M3Q emmotoka eyo Ricardo n'avaamu nga embeera sinungi wadde n'akamu yagwiridde side ze bayitawo Busaana Kayunga side ze Kayunga olw'ensonga nti yabadde adduka speed nnyo ng'ate ali mu nteekateeka yokuba ate nga agenda okutegeka ensonga eza mukadde we Ricardo Omuto. Kati ensonga ezo bwe ziri ali mu ddwaliro nga bagezaako okuba ate nga babayamba basobole okuba ate nga bitambuza naye nga muzeeyi we ye yafudde. Bangi beebuuzizza Mulasi nga tannapostinga wadde n'akamu bw'oba okebedde ku sitera za Mulasi n'ogamba oba ndowooza Mulasi ekintu kino kyamunyiiza omwana we yavaayo n'amulabisa embeera nga bwe yali kuba Mulasi alina byeyogera wano. Bo bamanyi nabo bamanyi era bagezi genda mu comment waliwo amugamba ekituufu bo bamanyi abagezi baba bagezi ekyo tukiveeko ye mutuufu ayina ebibye era ye mutuufu owayi bamaze okugamba sigonzaala ate okyayogera ki ku muntu atakuzaala oyagala kunsibya asinze muzaala ekyo nkimanyi benzaala nange bamanyi kyegambe nti ye mutuufu tekiriiyo era tasobola ekyo kireke kitegedde kati yembeera ye tumusasiddeko Ricardo Omuto abamanyi Ricardo Omuto maama we baali bamuyita Nalukwata omukyala gwe bayita Regina Nalukwata yali amuzaala omukyala oyo yafa kati ne muzeeyi gwe bayita Kibaale ate n'omukulu Ricardo Omuto akabenje kabadde kamumazeewo ng'ate agenda mu nteekateeka ezo obaoliawo n'ogamba ebintu biri bitya bwe byatambudde bwe bityo maama we yakuba akayimba kano